Yes, mula Soul TV tukulisa mu kubona bakuchagenda maaso program omunyo kumacha atenga tugenda tuleba na page bali eyo batandise okubanga batuse mu bitundu ebyenjawulo eyo kubanga sawe mukati eweze dakika za keta kozi no 5 naika tukatujje bakaba bafe bono mangu butumaiza tugende twegatte ku timu zaffe already ziri mu field okutuwa field nembera ngabwekedde ekyalero. Yes, kitufu ali ku Soul TV mukadde kanuke nyini aba MTN company eyempuliziganya mu gwanga Uganda bakugamba nti thank you aba MTN bagamba nti genda maso okozese empereza zabwe zenjawulo omuli mobile money n'empereza endala zonna awono buli wokoma okozesa empereza zabwe buli olwobotyo bufuna essential points bagamba nti besunga nnyo ebiseera ebingi emyaka emingi nga muli wamu ne MTN naye bakubiriza nti kozesa empereza za MTN okunganye points zino zirimu ebinonogo. Thank you MTN bwe kugamba everywhere you go. Amungirima lafa mukama na yamba company nekola ekyokunywa ekya mukama na yamba bagamba nti balina ekibyokunywa ekipya katale ekyakajja ekimanyiddwa nga Headmaster gwenna ali eyo bino byakunywa babiyita energy drinks byakunywa ebizaamu amaanyi genda ku dduuka erikulinaanye eyo oba supermarket yonna mu kitundu kyewamwe eyo bagambe nti mpaayo mukama na yamba singi 10 lojja okuwaayo bakuwe mukama na yamba ate era singi 10 lojja okuwaayo omugambe nti nyongeramu ne ka Headmaster kano gwe beetaaga okubisubula mbungi enamba z'essimu zojja okukuba 07557 56 00 47 oba 078 17 416 bebanaffe abamukama na yamba health drink abatuusaako ebyokunywa ebiganza ebyo okuli ekya mukama na yamba n'ekyokunywa ekipya katale ekya Headmaster. Esonga te aba Al Walid Investments Limited bagamba nti buli munnayuganda ku mulundi guno ateekwa gagawala ng'ayita mu kukola emirimu weegiri bagamba nti bakutwale Dubai bakutwale Saudi Arabia bakutwale Abu Dhabi weekolere ku nsimbi weefunire ku dola mu mbeera ate ennyangu nnyo ddala olw'okubeera nti emirimu gyabwe tegiriiko bukwakulizo nti obukugu nedda obanga oli muwala bamulenzi jangu weekolere jangu ne passport bwe batolina passport bajja kuyambako gifuna so nga ate funa national ID n'obufaananyi butaano jangu ku Natete Busega ku Junju Road awo ojo basinkana mpozi nja kuwa enamba za wesimu osobola okugenda weekolera emirimu okole obwa cleaner kolobwa housemaid okolenga offroader ku kisawe ky'ennyonyi ate nga osobola n'okukola nga warehouse attendant eyo embeera ekwanguyire erudde eyo. Ngenda kuwa enamba y'essimu eyaba Al Walid Investments Limited esooka eri noti 7 noti emu 795 488 oba kuba noti 782 434 975 beba Al Walid Investments Limited abakakasibwa ekitongole kya government ekya Ministry of Labour and Gender and Social Affairs nti bagende bawe bannayuganda emirimu. Banafa ba YoTV bakujjukiza nti osobola okufuna essimu ez'okuseereza n'ogenda mu app ez'enjawulo n'odownloadinga app eno okusobola okulaba TV okuliza radio okulaba firimu okulaba ebyemizannyo ng'osinziira ku simu yo genda mu simu yo odownloadinga app eno eya YoTV ate ng'osobola okufuna ebirabo ebyenjawulo n'okufuna ensimbi singa ogenda maaso n'ogatta ku nkola eno gwa ajeegaseeko ng'okozesa enkola eya MTN ate bagamba nti osobola okufuna data wabwerere okumala omwezi mulamba nyumirwa empeereza yonna eya radio TV ne films ez'enjawulo ng'okozesa simu yo singa obeera otaddemu enkola eno eya YoTV. Ndo tugala fundikira n'ebyo tutunule bannaffe ate abali mu field babeera bali seti bulungi bayinza otutubuulira tusobola okutandikira akalulu ssaawa emu ne dakika 9 tukakasa nti wateekeddwa okuba nga waliwo kati polling station eri seti obulungi eyakutte obudde ziguddewo bamaze okuba nga babwiti n'ensinga ate okulonda kuberenga kutandika akadde konna bano basinzira mu ssemateeka kubanga betwalaba nti parliament nabo basinzira mu tteeka erya Parliamentary Elections Act eryo Presidential Elections Act nalyo libeera nga lirambika ennonda n'emitendera gino okuba nga gitubwamu naye mulimu obigatta ebifaanagana local government kati bagenda okusinzira bano ate bannaffe okutambuliza ensonga olwaleero no tugenda tunulira nnyo ekibuga Kampala twali tutandiseeko ntuga nti Kampala yo yankizo status eyayo bagyerivetinga neva ku local government neza bulijjo ate nekitwalibwa nti kiri wansi nti kina director akikulembera ku lwa government ya wakati then nono nga political head oba akulira oludda olw'ebyobufuzi bannaffe bano ab'ebyobufuzi
ojja nti waliwo n'okusika omugwanga tebaagala adult suffrage eno esigale ng'ekyagenda mu maaso nga baagala balonde bulonzi road mayor nebalwana ekisigala nga bakyakkirira wansi tekyasoboka olw'okubeera nti local government act eteeka eryo erifuga gavumenti ez'ebitundu lyakolebwako n'eryenongosereza nti Kampala ateekwa kubeera ku level asigala ku level ya district atunulirwa nga district ate ku mulundi guno nga bwe twogedde tulonda kale kasooke twegatte ku Robert Mutebi katono nnyo abannaffe ab'Eganda ndowooza bali seti bulungi akadde kano Robert Mutebi tugende maaso tubuulire Uganda ate yo akedde atya Uganda bali muwakiso balonda ndowooza bali ku bannaffe Mayanja ne munnaffe Matiya Lwanga Bwanika eyo ye wakiso okutwaliza wamu wakedde watya awooli batandise embeera eri etya tugende maaso tubuulire ate wakedde watya wosinzira akadde kano ya neyanzanyo neyanzege Muhammad Wamala ne Apollo Otusime tugenda bawa akalulu n'okulonda kwa bannaffe ba mayors ne ba chairpersons ba district asala baabwe nga abataka bawangako ku lwokuna ndowooza omutindo gwa mwagulaba kakati ate era tuwakedde dda olunaku olwaleero okulayika nti batuusaako butya ate akalulu bwe katambula mu ggwanga Uganda lyonna tulisaasaanidde nga bwe twalisaasaanira luli tugenda kuba nga tubawa live ebintu nga ebitambula mu bitundu eby'enjawulo. Wamala Muhammad ne Tusiime njagala obategeeza nti okwawukanako nga bwe gwali ku lunaku olwokuna leero olunaku olwaleero we tutuukidde wano ku kulonda abo be mbategeezezza bw'otunuulira kati wano wetuli tewali kyatandiseeko babadde tebannaba kutandika wadde obaoliawo okukebera ekiri mu bokisi tuli mu ssaawa emu n'ekintu mu bitundu ebisinga obungi wezawera ssaawa emu n'eddakiika 12 ku lunaku olwokuna bannayuganda baali batandise okulonda naye kaakati weziweredde ssaawa emu n'eddakiika 12 bannayuganda abamu bazze okulayika nti balonda naye ate tebannaba kulayika nti bakuba akalulu byo ebikozesebwa mu kulonda byatuuse dda wano wetuli naye nga ate bw'obanga wali wano ku ssaawa zezimu ku lunaku olwokuna olaba nti abantu abali wano tebawera wadde koota y'abantu abaliwo ku lunaku olwokuna abaliwo kati tebawera kitegeeza nti ate mu kulonda kuno abantu bajja kujjumbira kyensuubira naye obaoliawo bajja ku takinga time yaabwe okulayika nti bajja okulabika nti balonda. Uganda erina district 146 ezo zonna zigenda kubanga zironda ba chairpersons baabwe ate balonde ne bakansala abakiika ku district ezo ate nga erina ebibuga 10 jukira nti muno mwe muli n'ebibuga ebyakasuumusibwa okufuuka cities mu bimanyi ebisinga obungi Fort Portal, Masaka, Hoima, ebibuga nga Mbalala, Jinja n'ebibuga ebirala ebyo leero lwe bigenda okulayika nti bironda Mbale n'ebibuga ebirala leero nabo bagenda kulubanga balonda ba mayors baabwe ab'ebibuga ebyo era babalondereko ne bakansalazi be bagenda okulayika nti bakola nabo mu kalulu akalimu abantu abasukka mitu abantu abayitirivu ennyo abasukka nga ne polling stations zisukka mitwalo 34. Embeera eri wano yeyo gyogenda maaso n'okulaba gwe nakakati ali ku SOT TV akereddeko naye nga wetutuukidde wano nga tetunnamanya ssaawa meka entuufu azibagenda okulayika nti batandika okulonda bo abalondesa abamu ogenda maaso n'okubalaba nti abatuuse dda wano naye ekikyaganye nange kyenkyebuuza tujja kubanga tufunayo ko abamu batubuulire lwaki wetutuukidde essaawa zino kubanga abantu babadde bamanyi nti bagenda kusooka keera abalonde be baagala okulonda ate oluvannyuma bagende bakole ebirala banaabimanyira ku SOT TV ne SOT FM. Wano tuli mu disitulikiti ey'Ewakiso mwe tusookedde okubatuusaako entambula ya kulonda kuno nga bweri wano naye nga byonna tebinnabaako n'akatono nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba SOPs n'ebirala okubigoberera kamera yegenda okulaga ekifaananyi ku bannaffe abali wano naye nga ekisinga obukulu nti kiteeka ligamba okuteekako masiki n'okunaba mu ngalo okunaba mu ngalo ekyo kyo simanyi naye nga masiki bagenze maaso abasinga n'okulayika nti baziteekako nga bwogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna ali ku SOT TV. Embeera yo wano bwetyo bweri nkugambye tugenda kubanga tusookako okubuulirako wano katono ku ki ekikyaganye oluvannyuma ate tujja kutandulwa tugereko mu bitundu ebirala naye tukubuulira nkugambye ntusaasanidde eggwanga Uganda ebitundu ebisinga obungi tugenda kubanga tubikutuusaako. Mukulu nsanyusa okusisinkana tebikankukwaatireko sooka oyambale masiki. Wano okolangani? Nkolanga PO wano. Nkolanga PO1 presiding officer. Yes. Amanya gaffe? Bampita Mugabe Danson. Mugabe ki ekigaani? Tukyalinza abantu because tulina okutandika nga abantu 10 at least bali mu line naye abantu baluddewo okutuuka
naye ffe tuludde buli kimu kyonna twakitaddeko materials weziri na abagenda kukubisa akalulu nabo bwe bali. Yes. Wano mutuuse sawa nga mmeka? Wano twatuuse sawa 11 n'ekitundu ate nga tufuna materials mu time byonna buli kimu kyonna tukiina naye saawa eno abantu nga tebanaba kujja tusobola kutandika kukubisa akalulu. Kyogamba okutandika okulonda abantu 10 balina okuba nga bali ku line. Tulina okusooka tufuna abantu 10 ne ba witnessing ekitugendako nga tutunaba opening boxes kubanga kino ekitulimu kya bwenkanya sigamba nti tukikola mu nkukutu tulina ku opening boxes zona nga webali ne baziraba ate ne bakkiriza ne basayininga tutandika okulonda ate abo abantu 10 abitutandikirako at least 10 tubawandiika ku kapapula bewa witnessinga okuggulawo ate nga at the end tumaliriza sawa 10 zonyini. Yes. Kakati kyogamba bano bonna bendaba muno ba agents si balonzi. Kati saawa eno mu kifo kino kyolaba tulina mu polling stations 11. Buli katundu tunakola benga kasibye polling station. Buli polling station eyina okuba eyinawo abantu 10. Kati wano abasinga abaliwo bali agents ba candidates abaliwo ate nga ba candidates tutuba considering abantu 10 abagenda kulonda. Considering abantu 10 buli polling station ngobwe ngambye. Ate nga tuli wano balina okusimba wano line naye tubaliwo. So fe twese tuli ready naye tukyabalinze. Yes. Tuyanzege PO presiding officer. Tuyanzege okusinzira ku presiding officer kyatugambye abantu 10 abalina okutandikirwako okuwitnessinga okulonda tebannaba kuwera weziweredde essaawa zino. So sinsobi yakakiko kabya kulonda nabano abali wano okali presentinga naye oboolyawo abantu tebannaba kulabika nti bawera wano wetuli muwendo gw'abantu 10 ategwera saidi eri nga boli ku TV yo nga bogenda maaso n'okulaba abannaffe Eric Sebalamu ne James Mugisha ne timu bwe batambudde abali mu bitundu eby'ejjinja kyekifaananyi kyogenda maaso n'okulaba saidi eri naye nga wano wo abantu 10 bakyaganya okuwera abantu abasinga obungi bogenda maaso n'okulaba wano bazze kulayika nti babeeranga aba polling agents b'abantu bano naye oboolyawo si balonzi abayinza okukiikirira ate embeera eri wano. Tetunaba kutandika kulonda wano obululu bwo bwatuuse dda nga polling stations nyingi eziri wano naye ebikozesebwa nabyo byatuuse dda ne bwogenda mu maaso n'okulaba byonna bikyaliko seal tebannabako na kimu kye babikula kubanga abantu 10 abalina okuwitnessinga process ey'okulayika nti basala obuguwa buno n'okulayika nti batandika okulonda ate erina kubeera ng'erimu abantu 10 tebannaba kuwera okulonda tekunnaba kutandika olwekyo naye nga poliisi njiraba weeri ne bannaffe abagenda mu maaso n'okulayika nti batunuulira ensonga nabo we bali. Matiya Lwangabanika mu Wakiso wamu ne Kyewu ne Moses gemanyi abiri gwayinza okwogerako mu kiseera kino nga resi bwetambula empanga ebbiri ezigenda okulayika nti oboolyawo azittunka olunaku olwaliro. Eric Sebalamu ejjinja watuuse dda njagala nkwegatteko otubuulire ki ekiri ejjinja nga bwe twelindirira ate okwegatta ku bannaffe abali mu bitundu ebirala Masaka Mbalala n'ebitundu ebirala ate nabo batulage ki ekiriyo. Sebalamu Eric oli mu bitundu ebya jjinja njagala mbe nga nkuddiza omuzindaalo otube nga otulaga ate ejjinja kiri kitya naye nga wano bw'otunula embeera bweti bwetambula ebintu bwe bitu bwe bitambula abantu balabika batuuka ne batuuka mu bamuswaba nyene ddala abatasobola kukola numbers ezo ezirina okulayika nti ate zeetaagisa okulayika nti batandika okulabika nti balonda. Embeera bwetyo bweri wano nga nkutegeezeza nti gye bujjakawo katono tugenda kubanga twegatta ku Eric Sebalamu ali mu bitundu eby'ejjinja naye nga wano bwebiti bwebitambula. Katusigazeeyo ate ekifaananyi ekitulaga ki ekiri ejjinja ffenaffe katwetatandule ku bigere tugende tubalageko ate butya okutonda bwekuyimiridde mu bitundu ebirala mu district eno ey'Ewakiso naye nga polling mukama waffe wano mu kalu ka wano wetuli ategeezezza nti abo nga bw'obalaba singa bawera abantu 10 bagenda kubanga batandika process ey'okuggulawo n'okusumulula n'okutandika okulonda. Abali mu studio nga betulinda Eric Sebalamu nze kangira mbaddiza omuzindaalo ntandule ku bigere ate tweyongereyo naye nga abantu bo tebakedde nga bwe kyali mu kulonda kuli okuwedde. Apollo tusiime Muhammad Wamala eno bwe biyimiridde tweyongeddeyo ate tubalage awalala wo wayimiridde watya. Kampala tujja giyingira naye for now tukyabalaga ekiri mu Wakiso omuzinda
Eso ku mulundi guli twalaba embeera ya SOPs nga terowoozeddwako okusingira ddala awokunaabira engalo oyina woolabyekaawo abantu we basobola okunaabirako ku ngalo nga tebanakuyingira polling area. neyanza nnyo neyanzege Apollo tusiime mu kulonda okuwedde okwa Thursday we twalabawokka abantu we baali banaabira engalo baali banaaba engalo si lwakuba nti isi yali etaddewo ebifo bibanaabiramu engalo kati walinga ku Kitebi Primary School baali banaaba mu ngalo kubanga abaddukanya essomero lya Kitebi Primary School baali baprovidinze ebintu ebinaabisibwa mu ngalo naye ewalala wonna tewali kakiiko ka byakulonda we kwatwala binaabisibwa mu ngalo nga na wano boolaba nti obaoliawo batawaawo abayambye kubaleetera tewali amazima go gali nti wanowo tewali binaabisibwa mu ngalo nga bwogenda maaso n'okulaba abantu bayingira kyere ekyenjawulo kyokka ekiri wano kwe kuba nti awo bw'otunulatunula abantu abasinga bataddeko masiki zaabwe naye nga kyekyokka kyoyinza okwogerako ekiyinza okulabika nti kikozesebwa obaoliawo mu SOPs ezaalagirwa engalo bifo bye balonderamu byokka bye birina okulabika nti bibayamba naye bitayabayambye nga wano tewali kiriwo. Eric Sabalamu wetegese oli mu kibuga eky'Ejjinja ogenda kubanga otubulira kaluka Ejjinja katambula katya Jjinja kye kimu ku bibuga 10 ebyasumusibwa era ebigenda okulonda bameyazi baabyo olunaku olwaleero tubulire ekiri Ejjinja ate atulabike nti naffe tutandulwa ku bigere tudde ne bannaffe abalala abali mu bitundu ebirala. Eric Sabalamu omuzindalo gugwo neyanza ate okubeera nga nkugasseeko ate amakya g'olunaku olwaleero nga woyogedde tuli mu kibuga Jjinja kyekimu ku bibuga ebyasuumusibwa ekitegeeza nti nakyo kiba kifuna Lord Mayor. Essaawa eno we tuli ye regional offices eza Electoral Commission nga woolabye nti mu ddakiika eziweddeko emabegaawo tubadde tukulaga process ey'okubeera nga badispatchinga ebikozesebwa mu kulonda okubitwala mu bifo agenda okulondera ebyenjawulo era wano nga woolabye nti tugenda sooka tukulage nti olaba kati emmotoka zino weziri nnyo okubeera nga zebajjamu ebimu ate okubiteeka ku ezo pickups eza Electoral Commission ezigenda obeera nga zibitambuza ate okutuuka mu district okutuuka ku polling stations ez'enjawulo ezigenda obeera nga zironderwako. Essaawa eno nga wolaba nti ebyokwerinda byo binywevu ddala waneeno ku regional offices ez'akakiiko k'ebyokulonda abasirikale buli musirikale agenda obeera ng'akola ku polling station emmotoka kasita bamala okubeera nga bagitikka ate ebeera yeeyongereyo direct n'abasirikale baayo ate abagenda obeera nga bayambako mu kukuuma akalulu. Kati olaba essaawa eno bakola bonna ekisoboka okubeera nga emirimu gitambula bulungi. Pozi okujjukiza ku katono reesi eno eya Jjinja City Mayor erimu abantu abasobera ddala mu 11 naye ng'embiranye ey'amaanyi eri wakati w'ebibiina bisatu okuli FDC, NRM ate n'ekibiina ekya DP yadde nga nuupu weeri naye ng'okuvuganya okw'amaanyi tekuli nnyo wakati wa nuupu oba n'ebibiina bino ebirala kuli wakati w'ebibiina bino ebisatu okuli ekibiina kya NRM, DP ate n'ekibiina kya FDC nga FDC ereese Frank Nabwiso ono yali munnakibiina kya UPC era nga yaliko n'omubaka owa Kagoma naye ng'essaawa eno nga we nagambye nti byo ebikozesebwa mu kulonda bigenda maaso n'okubeera nga bitikibwa mu mmotoka n'okweyongerayo mu bitundu ebyenjawulo nga woolaba kati eyo fuso egenze ne wali eritulaba ate waliwo eri mu kugenda maaso n'okubeera nga etikkibwa nga mbadde nkugamba nti ate ye munnakibiina kya NRM ye Robert Kanusu nga ate ono ekyewuunyisa yali political assistant wa muna FDC Frank Nabwiso we yabeerera mu parliament naye kati essaawa eno yasazeewo n'agamba nti naye kajje ate abeerenga amuvuganya ate basobole okubeera nga balaba ani asinga amaanyi. Mpozi yo DP erinamu Ivan Tibenkana ate nga kyo ekibiina kya National Unity Platform kiinamu Kasolo Peter ate nga yakikwatidde ebbendera. Essaawa eno wenkugambye nti okuteeka ebigenda okukozesebwa mu kulonda mu mmotoka ez'enjawulo kugenda mu maaso wakati mu byokwerinda ebyenjawulo tujja beera nga atwogerako n'abamu ku bantu aba agenti baabano abeesimbyewo ate abazze okubeera nga bawitnessinga okuteeka ate bokisi z'obululu n'ebirala ebigenda okweyambisibwa mu bubokisi buno okubyongerayo ate mu bitundu ebyenjawulo. Leero bagenda londa ba councillors LC5 ba Lord councillors abakiika ku City
ate wamu ne ba LC5s ate wamu ne bammeeya nga boolaba nti abantu bowe bali n'ebyokwerinda bigumu nnyo era tugenda beera nga tutambula ogendako wansi waneeno tugenda funayo omu babiri ate tujja beera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tujja genda mu maaso n'okubeera nga tubatuusaako embeera yonna nga bweri mu bitundu eby'enjawulo eby'ejjinja. Boss oli butereevu ku Sol TV, gwe oli agenti wa muwani? Anze ndi parish supervisor. Yes, nandi nalufenya. Nandi nalufenya. Kati mwe okulonda okusinza ku Electoral Commission esaawa eno kuba kwatandise dda, mugenda tutandika ddi? Tulinze moroka etutwala tugenda tutandike. Yes. Ate eri gye mugenda okubeera nga mukwasaganyiza ebyokulonda embeera etya mwategese dda oba mugenda tutegeka nga ebintu byonna mumaze obitwala? Batulinze tutuuke tutandike. Olwedde byawedde okutegeka. Kati okay, omuwulidde agambye nti balinze okubeera nga batandika mu maaso n'okubeera nga bafuna wano ebigenda okukozesebwa ate oluvannyuma bagenda beera nga bagenda ku parishes zaabwe okugenda mu maaso n'okubeera nga balonda. Mpozi ekirala okwetololako oba ebitundu eby'ejjinja yonna we tuyise ebyokwerinda byo binywevu ddala, amagye, poliisi ate wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda bigenda mu maaso n'okulawuna ekibuga kyonna okubeera nga tewabeerawo buzibu bwonna kutataaganya kalulu akagenda okubibwa olunaku olwaleero. Mpozi nga mulina kye muyinza okubeera nga mumbuuza abali mu studio, tusime Apollo tujja genda maaso n'okubeera nga tutambula okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Oba kulaba yandiyagadde okumanya muudu eri etya mu kibuga Jinja, muudu yo olaba nga abantu bajjumbidde ensonga eno ey'okulonda oba? Suulidde bulungi? Abalonzi balengera mu kuba omwo olaba akeetalo k'amaanyi nga bwe twalaba ku presidential candidates nga batambula kulonda kwa president n'abaka parliament, kano kajjumbiddwa nnyo abantu muudu eri etya mu kkubo? Okay, mpozi ku nsonga eyo gy'obuzizza ate ey'okubeera ng'ebbugumu lye twalaba kalulu k'obwa president n'obwa memba bwa parliament, nyinza okugamba nti mu bitundu ebimu bye tuyiseemu oyinza okugamba nti n'okulonda tekuliiyo kubanga abantu kirabika ebbugumu lye balina luli lyakakkanamukko era nga mu bitundu ebisinga osanze abantu beekolera mirimu gyabwe ate n'ogenda mu maaso n'okubeera nga abafa kalulu batono nnyo ddala, naye nga tusuubira nti embeera oba obudde gye bugenda mu maaso okulonda bwe kunaatandikira abantu bajja genda mu maaso n'okubeera nga balonda kubanga tulabyeko n'ebitundu ebimu nga ba agents baabo ate abeesimbyewo bagenda mu maaso n'okuyita abantu okubakunga okubeera nga bajjumbira okulonda kuno yadde nga tusuubira yadde nga tekugenda tandika mu biseera oba mu budde mu polling stations ez'enjawulo nga we tulaba nti walina okubeera nga kutandika ssaawa emu paka 10 naye kati essaawa eno bajjawo bikozesebwa mu kulonda ate okubitwala mu bitundu ewagenda olonderwa kijja twala obudde ate jjukira nti n'okutuuka ku polling stations zino eno ez'enjawulo balina osooka okubeera nga beekenneenya ebireeteddwa okuva wano ate n'okutegeka ewamu. Kati olaba nti obuzibu okulonda kuyinza otataaganyizibwamu ne kutandikamu ekikeerezi naye nga bba abantu yadde nga mudu teri waggulu nnyo tusuubira nti abeesimbyewo nabo bakoze ground wako olaba nga bakunga abantu okugenda mu maaso n'okulonda ate omulimu gutambule bulungi. Uza oba lwaki ebintu ebyo bifulumiziddwa nga obudde bugenze, kiki ekireseewo dire? Olina gwayogeddeko naye ku ba polling officials okutegeera oba lwaki ensonga eyaviiriddeko dire eno. Okay, essaawa eno mbadde sina gwe naayogeddeko naye presiding officer abadde akyali bizemu naye tugenda tutambula tufune omu babiri wano eno bagenda tubulira nga bo abali wano abamu balabika ba agenti babano abeesimbyewo ate n'abalala bajja kgenda mu maaso okubeera nga batubuulira lwaki ebikozesebwa bino eno biruddewo okubeera nga ate bituuka wano eno mu bitundu ebya polling stations ez'enjawulo we bagenda okubeera nga balondera bwe bagenda okubeera nga balondera. Bakyali bizi olaba nti kayisanyo buli omu ali ku mirimu gye naye nga tujja genda maaso n'okubeera nga tuboogerako nabo
nenga olaba embeerayo yakayisanyo bo bali bize waneeno ku kitebe olaba nti kizibu nnyo ati ssaawa eno okufuna abamu ku officials boyogerako naye nga bo akeetalo k'amaanyi nnyo ddala nga woolaba bakola obutaweera okubeera nga bino ebintu babiddusa mangu ku polling stations ez'enjawulo ate okulonda kusobole okubeera nga kugenda mu maaso. Tujja yogera nabo gye bujjako awo ate bwe banaaba nga beeteeseteese bulungi wamu n'okufuna ku presiding officer ate ajja obeera nga okufuna kwakulira ebyokulonda wano mu bitundu by'Ejjinja ng'ayongera tutangaaza ku nsonga ez'enjawulo. Ebikisebala mu bitundu by'Ejjinja eyo otuwa embeera bwe tubwekedde nga bwatuwadde ebifaananyi bye bulungi nnyo naye Apollo ndowooza olaba kino kigenda tussa ku kintu bw'obanga otunulidde nti ssaawa yino ekonokkiriza emu kitundu kubanga eyibadde nga random sampling gye tukoze ne tugenda up country ne tulaba naye olengera Jjinja embeera ekedde nga bweri walino bali ku polling station bituuseewo tebannaba kutandika ne 10 abatandikirwako eno bitambula butambuzi kuva bikuŋŋaanira eno gye biva Ejjinja ku kitebe kwenyini tebinaba kuvaawo okutambula ekitegeeza nti polling station zonna mu kitundu ekyo tezinakutandika ekyo kiri obvious. Eno ye center kati awo ye office ya registrar oba returning officer wa district abeera abisaasaanya naye lwaki tebyatambudde eggulu okutambula okutuukayo. Lindako contrast bya mirundi ebiri erudde eno kati tutegedde nti Ejjinja okulonda tekunatandika erudde eno Wakiso ebintu byatuuse dda mu budde n'abalonzi tebaliiwo kubanga ekyo kikulaga nti bano bayinza obutamalayo oba oliawo bwe banaaba bazze nga bangi bigenda kutuuka kikeerezi bwe banaaba nga basobodde okujja nga bangi tebajja kusobola kumalira mu budde. Ekyo nakyo kisoboka bizze leeti oba oliawo biyinza okutuuka leeti naye n'abalonzi bennyini ne batajja siru ba polling officials ne babeera idle. Waliwo abakedde ku ssaawa emu ng'ali ku polling station okuva ku ssaawa emu oba oliawo bituuke ku ssaawa 3 nga yakooyedde waliwo abantu abakoowa mu bwangu nga yakooyedde naga nti naye tuli ku kikino nga yazeeyo dde ewaka nekyo nakyo gyekiri so voter apathy eyo yandirabikawo mu bitundu ebyo naye era tulowooza nti gye tugendeyo mu maaso oba oliawo ekintu kyandifunamu ebbugumu abantu ne balabika nga bakola ki ne tukubirize okuba obudde bukyali tukubirize abantu abakyali ewaka nti akalulu kano ka mugaso actually ffe tulowooza nti kikamu ku obwo obukwatirako ddala ng'omuntu wa bulijjo kuba abantu betugenda okulonda olwaleero ba councillors ba mayors b'ebitundu ne ba division bonna abo bebantu bemuwangaala bebakulembeze bemuwangaala nabo ku kitundu okitegeera bwofuna obuzibu oba ofunye ensonga yoona gyodukira okitegeera so tulowooza nti tukubirize mwenda gye muli abatulaba mulabike nga ensonga eno mugitwalanga nkulu mugende nga obudde bukyali mugende mulonde abakulembeze bammwe ensonga zonna gizigwera ku lwoko gavumenti ensonga z'amakubo ensonga za ebyobulamu ebyenjigiriza kasasiro n'emyala byonna ebyo bigwera ku district tolowooza nti member of parliament agenda gogula omwala member MP tagogula mwala tazimba mwala tasima kabuyonjo ku kyalo obuweereza bagamba obuweereza bonna obwa district buli ku local government ono member of parliament alina okukola ku lobbyinga yajja kubeera muyembe anyenye bikke wansi kakati bana balina okulisivinga bemugenda okubanga bulonda olwaleero so bonoga yalina ensonga eno ojja kwekanga abantu abagenze mu bifo bino abagenda mu offices zino ng'ate sibe baki sibe bagwanidde offices sibe batuufu tebalina busobozi mumaliriza ate nga tuli mu gali senga vuddemu nga zeemu eyo embeera eyo kitegeeza nti mwenyigiremu okulonda kuli voluntary oli waddembe okulonda oba obutalonda naye okulonda tekuli voluntary kulwa okusinzira mu ssemateeka it's a right naye nga it's a voluntary right. It's not only right, it's an obligation and duty. Naye kati bw'otunula ati abantu bo nga bo it is voluntary ku muntu sekinoomu ye waddembe okulonda oba obutalonda naye nga tugamba nti wadde kiri voluntary twala voluntary right eyo kale ogenda olonde kubanga eryaga ati bw'otolonda teryakuvunaana kitutegeeza mu kino twogere bwe tuti muteeka
semateeka Yes. it's an obligation kitegeeza nti kikakatako naye tekugambye lwakuba nti tekiriiko kibonerezo nti bajja kukwata baba bakusibe kati tugamba nti olwokubanga kiri voluntary omuntu bwakitwala bw'atyo yangu yokifuula omuntu tugamba nti weekubirize kosa wakiri eri embeera ey'etteeka naye nga voluntary luli waddembe okulonda oba obutalonda kyekuga nti bannayuganda mugende mulonde abakulembeze bano babakakatako ye muntu bwogenda otutuukirako obuweereza bwonna gwe bona agenda okunenya nti ssente betakoze sente bwemugenda mu budget conference sente tezitambula enyingiza bano be bantu gwogenda okuddukirako bakubuuze sente z'obupangisa biki nga kampeni negenda mu maaso ya under the net abantu abagitambuza ba LCs twogere bwe tutyo be bagitambuza bano ba health manya village health teams ezo tezisobola mulimo ogwo gwokukola ki ogwokumanya nti mu family muno mulimo abantu 10 so tubawo butimba 10 okitegeraye bayitamba LCs yero ku government ate ne ba LCs ba councillors baneawo kale katugata Robert Mutebi katono nnyo kale tukwemaliza empola tujja kwegata Robert Mutebi awo katono ba councillors actually ne waffe iwakiso kuba nafunye obutimbo obwo kivula nsobola kyogerako bebakunga ne bobeera ngoba oliawo bazze mu kitundu nga temukoze eki ogenda okula ekizindalo nga kiyitamu kansala abaga banaye obutimba bwobuno temulwala musujja gwansiri okitegeraye kale so ndoza twegatte Robert Mutebi atali mu bitundu bye Namuŋŋoona Robert Mutebi Namuŋŋoona ataawo wakedde watya tulengedde Uganda ng'ebyokozesebwa bituuse babalonse banabakujja Namuŋŋoona ate ye akedde atya batuuse dda wajjudde oba nawo ate embeera eringa Ganda bwakedde tugende maaso tubuulire Namuŋŋoona wo wali watya akadde kano neyanziza nnyo neyanzege banange eri gye tusoose tubadde mu disitulikiti ey'Ewakiso wano ate kati tubeera mu disitulikiti ey'e Kampala tubeera mu Lubaga North etteeka erifuga ebyokulonda ligamba abantu bonna oba ekifo mwe bagenda okulondera tekirina kubeera na bipande ebyo byolaba ekifo ekigenda okulonderwamu tekirina kubeerako mbeera yonna eyeeyolekeramu okulabika nti bakuba akalulu nga bwogenda maaso n'olaba naye nga wano tuli ku St Kizito Catholic Parish tuze okubalaga ki ekiri mu Kampala wali tubadde mu disitulikiti ey'Ewakiso nga tubatuusaako butya ate ensonga bwe zitambula gye tuva sayidi z'Egganda n'awalala yebeera Nansana municipality yebeera ate Busiro tubadde ate tuli mu bitundu eby'Nansana naye essaawa zino wano we tuli e Namuŋŋoona olaba nti nawo ate ekiri mu Wakiso kyekiri mu Kampala nga bwogenda maaso n'okulaba kubanga kakati wano tutandikidde ddala ku mulyango oguyingira ekifo kino we tuli essaawa zino okukulaga butya ekintu bwe kitambula bano bonna boolaba abantu boolaba wano ba polling agents b'abantu bano abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo naye bw'otunulatunula ate olaba nga na wano mpaawo kiriwo tewali kyamaanyi kyoyinza kwogerako nti batandise okulonda ajjukira nti tugenda kuyingira mu ssaawa 2 ziri ssaawa nga 1:38 naye mpaawo kyoyinza kugamba nti kyekiri wano gwe wenna ali ku Osoti TV tebannaba kutandika kulonda okuggyako abantu oba oliawo abagenda okulabika nti ate bakiikira abantu bano wano ku Bululu be baliwo wano nga bwogenda maaso n'okulaba omuwendo ogw'abantu ogw'essalira kirabika nti na bano gwe gukyabalemeseza abantu 10 okulabika nti batandika okulonda naye nga abantu abangi boolaba abali mu polling stations zino ennyingi eziri wano abasinga ndowooza bazze kulabika nti babeera ba agents b'abantu abalabika nti bagenda kulabika nti bavuganya ku bifo eby'enjawulo nga bwe tugenda mu maaso n'okubalaga polling stations ezisinga bw'otunulatunula tulabawo bantu bagenda mu maaso nakulonda abakakiiko k'ebyokulonda bo batuuse dda okulabika nti batambuza bye balina okutambuza naye abalonzi ate be bakyabaliddemu olukwe nti wano we tuli tetunalabawo abalonzi bw'oyinza kwogerako abaze naye katugendeko ku polling station eno tulabe tuli mu Kampala Kinyana Mpindi n'akakiiko k'ebyokulonda ko kasindise ebikozesebwa ate ne abantu abalina okulondesa abantu bano naye obuzibu buli nti newe tutuukidde wano abantu bo tebannaba kuwera 10 abalina okubeera ku layini okutabika nti process yonna etandika naye nga wano wo polling station yeneemu balabika bagenda kulabika nti batandika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kukyabulako omuntu omu kubanga babagamba abantu 10 naye katulabe ate
wano kiri kiti. Ajjukira nti tuli mu Kampala omuli Elias Lukwago mu beesimbyewo, omuli Ragadi mu beesimbyewo, Joseph Mayanja Chameleone mu mmanyi ku beesimbyewo, Charles James Senkubuge mu beesimbyewo, n'abalala ne kakati wano process erabika etandise. Katubalabigeko ate ku butya ensonga bwe zitambula wano we tuli mmwe abali ku So TV. Tulebuno bululu. Tuli Namongona tubatuusako okulonda nga bwe kugenda maaso. Tuli mu district kati eya Kampala kakati bye bwa meya bwebo kaika akakonge nga bogenda maaso n'okalaba agwo omulabi waffe owa So TV bwe kati bwe kagenda okulabika nti kafaanana gwe abadde ayagala okulaba koko ku bwa meya bwa Kampala akakonge keeko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 abantu 11 be beesimbyewo nga bogenda maaso n'okulaba gwe wenna ali ku So TV. Kampala bagenda kulabika nti batandika naye still era tebannaba kutandika naye nga polling station y'emu ku ezo ze tuliko wane Namongona olaba nti ate batandise obaolyawo process ey'okulabika nti bagenda maaso n'okulonda. Ba agent abazze mu appointment letters amwe abatana bakuzireeta. Wano A to L. Roman Catholic A to L. M to N bali wali waggulu. Nam to Z be basemba yeri. So kebera appointment letter yolabe bakutaddewa. Bwe bityo bitambula abantu wano batandise okusimba ennyiriri naye nga era omuwendo si gwe guli gwe walaba ku lunaku luli. Waliwo ko ate ekyenjawulo wano we tuli gwe wenna ali ku So TV. Twagadde tukulageko ku polling stations ez'enjawulo Akasavu, Kanyama, Kampala, Wakiso, Masaka, Mpigi n'ebitundu ebirala okulonda weziweredde essaawa zino nga tekunnaba kutandika officially. Simanyi oba ninayo munange yenna eyeetegese mu kitundu ekirala ayinza naye okutubuulirako butya bwe bitambula na butya bwe biyimiridde sayidi eyo gye yali naye nga wano we tuli ssaawa zino ensonga bwe zityo bwe zitambula. Ati bannaba kutandika kulonda ssaawa emu n'ekintu ate bannaba kulabika nti batandika okulonda naye nga ekizibu ekivuddewo abalonzi bo tebannaba kulabika nti batuuka mu bifo ebironderwamu. Ntegeeza abalonzi abo abessalira 10 abalina okulabika nti abatandikirwako okuba obululu wano wetuli. Abasinga betulaba abantu abazze okulabika nti ate bakolanga ba agents baba abeesimbyewo naye nga wano bwe bityo bwe bitambula. Studio ngenda kubanga amadizo omuzindaalo njagala ate neyongereyoko mu bitundu ebirala mbalage butya embeera bwetambula. Eric Sebalamu oli mu bitundu ebyebusoga okyali mu kibuga eky'Ejjinja atwagala Ejjinja ate gye bagenda maaso n'okulonda otubuulire ate eyo yo bitandise ene Kampala ne Wakiso asaawa zigenda kuwera 2 polling stations ezisinga okujjako kana akamu ke tulabyeko katandise process eyo naye awasinga eno Eric gye tuli bibox birinze bulinzi balonzi 10 abasookerwako batandike process abalonzi tebannaba kujja ne gye buli eno eyo Ejjinja embeera erietya. Eric Sebalamu omuzindaalo ng'okuddiza. Okay, neyanza ate okubeera nga nzizeemu okwegattako ngoye nagambye nti mudu eri wansi nnyo mu bitundu byena ate mu Eastern Uganda nga woolaba kati wano we tuli polling station eno eri Kinyana Empindi ne wali ate offices z'akakiiko k'ebyokulonda babadde bagabira ate ebintu ebigenda okukozesebwa mu kulonda naye nga woolaba nti kati wano we tuli ebimu bituuse n'obukuumi weebuli naye bo abagenda obeera nga balonda nabo olaba nti batono ddala. Tulabawo ba agenti bokka
ate nga n'abamu balabika tebannatuuka kyova olaba nti ate ogenda mu maaso n'okulonda tekunababeera nga kutambula ogenda mu maaso ne batandika yadde essaawa zaawezeddeemu n'okuyitamu naye mpozi n'ekirala kye tusinza olaba nti wali we tuvudde ku offices eza regional ez'akakiiko k'ebyokulonda yadde waliwo amateeka agayisibwa naddala ku kirwadde ekya covid-19 agalina okugobererwa nga okubeera nga abamu bambala masiki amazzi okubeera ku polling stations n'ebirala nti tusoose kirabira ku kakiiko k'ebyokulonda kennyini nti abamu ku babadde munda byo batono nnyo bolaba nti ababadde mu masiki abafaayo okubeera nga bagoberera amateeka ate agabeera agateekebwawo ne wano olaba nti tewali nteekateeka yonna eteekeddwa okulaba nti abantu bagoberera ago amateeka ate n'ensonga endala essaawa eno kati nga olaba nti bamaze raba kamera ate ne batandika obeera nga batandika okutegekategeka obutebe n'okgenda mu maaso ate n'okukola ebirala abantu bajje balonde naye tugenda beera nga tukkirira wali mpolampola twogereko n'abamu ku bano abali wano polling station erina abalonzi bameka n'ensonga endala ezikwata kalulu wano ate nabutya bwe bagenda amateeka naye nga muudu yo eri wansi ddala wano mu kibuga Jinja abantu tebannabeera nga bateekayo mwoyo ku kugenda mu maaso n'okubeera nga abakuba oba okujja okujjumbira okubeera nga abakuba akalulu wano mu bitundu eby'Ejjinja mu kibuga Jinja nagambye nti reesi erimu abantu abasobera ddala mu 11 abagenda obeera nga babbinkana wano mu kifo ekya meeya mu Jinja City naye nga okubbinkana okw'amaanyi kuli wakati wa FDC NRM ne DP ate wamu mpozi n'owa NUP naye nga olaba ba agenti bo batuuse tugenda beera nga twogerako n'omu babiri batubuulire butya we beetegekedde akalulu kano n'okubeera nga abantu tebannababeera nga bajja bangi. Boss oli butereevu ku Soul TV tubuulire amanya go. Kibumba Alex. Oli agenti oba? Agent. Eno police station bagiyita batya wano wetu? Tubasolo. Within our city. Oli agent wani? Evelyn. Aigaga Evelyn. Then Sikuwasite Mayor or DP. Okay, yongera ku ddoboozi tubuulire eno polling station erina abalonzi bameka? Erina abalonzi 9 Yes sir. Naye tulaba muddu eri wansi nga mu baba agenti babeesimbyewo muyina enteekateeka yonna gye mukoze obeera nga mukunga abantu okujja okwetaba mu kulonda kuno? Bagenda kulonda but mainly waseera ebisinga late tutandika around 9 10 bwe tutyo naye they will come, they will appear. Kino tekibakosa nti obudde bufunda tibamaliriza ssaawa 10 abantu bonna basobola okubeera nga bajja mbudde buno? Tekitukosa, reason being polling station yaffe abantu turn up etera nnyo okubeera wakati wa 400. Even if presidential it was like that yaliwo ku bajja 400 obandi 20 kiba kitegeeza olwenda lwonna we have tubeera ne time kuba mu balonda tebaggwayo already. Okay, mugenda kugoberera batya ate amateeka agateekebwawo naddala ku kirwadde ekya covid kubanga tulaba n'abamu kumwe ku ba agent teri alina masiki yadde? Ekintu kya covid ekyo I have a mask naye mbadde sinajambala badde neteekateeka tetwagala nnyo kigendamu. Okay, tubuulire mukunza abantu okujja? Abantu bagenda kujja and even the candidates themselves bawadde ba campaigninga bakunga abantu since mu nnaku 2 ezisembyeyo. Okay. Ono agenti wa muna DP agenze maaso n'okubeera nga atubuulira engeri gye beeteeseteesemu engeri gye bagenda okukwatamu akalulu ate nalwaki abantu paka ssaawa eno tebannabagenda maaso nakubeera nga bajja okujjumbira okulonda naye nga essaawa eno nga we nagambye nti abamu bamaze kulaba kamera ate ne balyoka bategeka obubokisi abantu bwe bagenda okubiramu akalulu. Tugenda kufulumako tuddeko ate eno naye tulabayo abalinga aba agenti nabo bajja beera nga batubuulira naye nga ye omusirikale omulaba ebyokwerinda weebiri ddala ate ebyanywezeddwa ddala wano eno mu bitundu eby'Ejjinja okulaba nti tewabaawo aleeta kavuyo ewagenda okubeera nga wakubibwa akalulu. Ne mu bitundu ebirala yonna ku polling station nga we nkugambye nti amagye go egali mangi nnyo ate poliisi tulabye ate n'ekitongole ekya Uganda Prisons nga bano bamakomera nabo bazze okubeera nga bakwasizaako ebitongole ebirala
naddala mu kulaba nti akalulu katambula bulungi mu kibuga Jinja yemu ku bibuga ndowooza gy'oyinza okugamba nti ebyakatondebwawo naye nga omuwendo gw'abantu mungi nnyo ddala era nga bw'olaba nti mu bitundu byene ebya Eastern Uganda tugenda yogerako n'abalala ate tujja genda mu maaso ate okubeera nga tutambulira ku nsonga endala tugenda genda wano eno twogereko n'omwami ono ate ajja genda mu maaso okubeera nga tuwira ssebo oli butereevu ku TV amanyago amanya nze Medi Designer chairman w'abavubuka ku Robert Road wano wenyini wetuli tubuulire weesimbyewo oba oli agent w'omuntu oneeno sesimbyewo naye ndi supervisor mu kalulu kano esebo okulonda essaawa eno kulina beera nga kwatandise dda olowooza lwaki muddu y'abantu eri wansi nnyo nti tebanajjumbira nnyo nga wetwalaba mu kulonda kwa pulezidenti tebanajjumbira lwa nsonga nti abantu bali so disappointed ku kalulu kali ebyaliwo mwabiraba abamu baali baagala People Power abamu baali baagala muzeeyi abamuzeeyi bajaganya aba People Power ne banakuwala so kati abantu akalulu kali to down era nkakasa nti we as supervisors and mobilizers abantu bagenda kusagolinga nnyo okujja okulonda 100% ntono nnyo ejja kubeera down tegenda kubanga bwekyali luli egera kubeera ddala generally wakajana awa division mayors ate ako kajja kubeera ddala down wakasaano buli omu omuntu kakono omubuuza nti owaayo tuyimidde tena kuba meya tuyimidde tena ganti akuwa so leero ndabira ddala nga embeera yose tejja kuba nnungi nga bwe tusuubira olinga agamba nti abantu abamu oba abamu ku balonzi tebamanyi nabantu beesimbyewo exactly ne bameeya abaliwo tewali ali awo nti baali to famous nti babamanyi nnyo kugamba kyaleta abantu okubeera byero olwaleero ndowooza abantu entiika gye bagenda okutikingamu buli omu agenda kutikinga gwayagala buli omu agenda kutikinga gwayagala bwe nsuubira nti era ojja kugenda okwekanga nti wenyalema ayisemu ne percentage ntono nnyo wabipopo wanaaba ayisemu ajja kuyitamu ne percentage ntono nnyo naye nga leero tusuubira abantu abali mu race bameeya bangi abeesimbyawo naye nga bali mu race tulinamu abantu bana tulinamu owa People Power tulinamu owa DP tulinamu owa FDC ne tubeeramu n'owa NRM so race wano erimu abantu bana betugenda okubeera nabo betusuubira kati ku bakansala bo bali bangi so tetulaba anaasinga teri agenda kusinga na kangambe na 60% 40% nga kana 60% egenda kulonda bwensuubira olowooza lwaki wabaddewo okubeera nga woyogedde ogambye ku nsonga y'abantu okubeera nga tebamanyi nabaani be bagenda londa tebamanyi nabeesimbyewo kino kivudde kuki enoonya y'akalulu yali puwa okusooka akalulu ka Uganda President Museveni yagamba nti omwavu ave mu kalulu abalonzi down omu n'amanya kyalina okuba namanya nti omwavu ave mu kalulu kiba kitegeeza nti atalina ssente talina kubeera mu kalulu kiba kitegeeza nti abantu bonna abaze mu kalulu baavu Dr. Frank Nabuiso omulaba mugagga naye yeyisanga mwavu kasolo muganda waffe yankatandika okukola talina ssente kiri awo ali awo kugamba naye muvubuka kugamba akasente tekaliwo nti just People Power ali powerful with what with People Power kati ono tebenkana ali sponsored by with someone kati ate omuntu abanga ali sponsored by aba atambulira ku mugongo gwa muntu waba alina kyamuwadde amuwa waba tamuwadde bwe kitebe kiri soka kati ndozo olaba abantu bwe batebali kutambula kati ani wa NRM mpozi yanako kati naye ali broke mwavu talina ze mmanyinga mwavu so kakati akaluwe katubakali abantu tebalina ssente baavu tubuulire wano mugenda tutandika saameka okulonda kubanga tulabawo n'abamu ku ba agenti b'abamu ku beesimbyewo tebaliiwo n'abalonzi ndowooza ba agenti bokka be baakatuuka tewali mulonzi n'omu okujjako ba agenti aliwo wano abalonzi wetuli banange ndi omu ku balonzi ne agenti mulonzi abalonzi teekateeka senamalo nolaba nti bagondi basizaawo ebyokulondesa na buli kimu abalonzi bali ready nze bwendaba singa wandibadde olaba nti obubokisi wabuli saano singa bagamba buga nti basubula obubokisi gwolaba waliwo enteekateeka ogamba nti olwo akabokisi akatuuse
baba batufera mbu sibaye ebintu bali ready they are not ready abo tebali ready wadde kyobomanya nete mugoberedde mateeka toyina masiki n'abalala bangi masiki ate onsanze ndi nani nsanze ndi zekka fresh hair no gifuna okujjawo kati kendi naawe kati ate gwe bwobanga olina masiki nze sina masiki ani agenda okwasako omu n'obulwadde okay bebo ate abamu ku balonzi ate ba agenti baba besimbyewo wano mu bitundu eby'ejjinja omuwulidde ensonga zakonyeeko nti abamu ku bantu oba abamu ku balonzi okujjako akalulu bwa pulezidenti gye bamanyira abamu ku besimbyewo wano waliwo n'abalonzi abamu nga tebamanyi ani besimbyewo era nga tebamanyi nti abamu bayinza kujja ne batiikinga butiikinzi ye gwala byamusanyusizza ate olw'embeera naye ng'akalulu tekannatandika ku polling station eno batugambye balina abantu 9 naye tanapu eyinza okubeera eya wansi ddala essaawa eno tugenda beera nga twegatta ku Grace Segirinya naye kyawe biyimiridde kitundu kyalimu batandise olonda ate n'ensonga endala ezikwata ku by'okulonda okw'olunaku olwaleero. Grace Segirinya akazindaalo nkakuwadde. TV twebaza okukola omulimu gw'amaanyi nnyo tukutegeeza tugenda maaso n'okutuusaako ensonga y'akalulu bweyimiridde era nga twolekedde masako olunaku olwaleero ate okulaba ensonga nga bagenda okulaba kabbinkano kangi nnyo era nga bimu ku benyinza okukwako ebitonotono ye mukyala abadde Rosemary Namayanja abadde omubaka w'ekitundu kino eyazze okwesimbawo era nga yavudde ku bubaka bwa paalamenti okujja okwesimba ku kifo eky'obwa Lord Mayor kakati naye nga tetunaba kutuuka eyo wano erukaya we wagudde enjegena wagudde akabenje era nga emirimu gisanyaladde ku luguudo Masaka zimayira 26 okuva n'okutuuka ku Masaka emotoka eya trailer bweze neyambalaga n'emotoka ebadde kasooli ya fuso negwa wakati mu luguudo bwe twogerera mu kaseera kano akabenje kano kabadde okusaawa 6 era nga emotoka eno gy'olaba erindugudde n'ekigwo mpozi ne trailer yeri gy'olaba eriko number plates eza Kenya nga bwe tugezaako okusigira ekifaananyi gwalaba mu kaseera kano naye ekiriwo ekyennaku nti mu kyakabenje kano lekabaddewo eriyo omuntu akyawagamidde wansi era nga bakugu balwana ekisoboka okulaba ng'omuntu ono agibaawo mu mbeera eno naye nga kirabise nga tekinaba kubanga kisoboka. Ambulance zaatuse dda ku makya naye bwe tugezaako okusigira ekifaananyi gwe munnanga alaba mu kaseera kano embeera si nnungi ebintu by'okutaasa obulamu bye biriwo kati nga kirabise nti eby'emmaali bisose ne bidizibwa eddala ebbali okulaba nga bataasa omuno ku kyakabenje kano kabaawo. Bagezezaako okukola bwe kisoboka era nga pampu zituuse nga boogezaako okulaba gwe munnaffe tukusigira ekifaananyi okubanga basulwa ku mmoroka eno eya trailer era endigudde ennume y'ekigo okulaba nga bajjayo omuntu ono yalajjanye okuviira ddala ku 6 babe nga bamugjayo nenga negye buli eno embeera ekyagaanye mu kutwaliza awamu embeera eri wano si yasanyu n'akamu mbadde netwa bwe nsanze officer ali in charge afande gye baleko sebo tubulyeko ku mannya go ndi ASP Mwesije Godfrey Commander Greater Masaka Traffic. Akabenje kano mukategeddeko ssaawa mmeka? Akabenge kabaddewo ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'ekiro. Trailer neyolaba ebadde eva Masaka ng'egenda Kampala endala ebadde eva Kampala ng'egenda Masaka wabadde waliwo mmotoka ebadde egenda ku petrol station oli n'alaba on head on n'aswavinga n'asanga eno ne bakola head on accident nebaawo kuva ogwo tuli wano ku scene na saawa zino tulina fire brigade traffic officers we are here tuteesewo magezi g'Abaganda mangi naye omuntu akyaturemye okujjayo naye tukuumye emmotoka eziva Kampala ezinaatuyamba kujjawo naye oluguudo lulungi abagenda mu byalo batambule tuluwo mpaka otunaamalira ekizibu kino. Ebibenje nga bino butera nnyo okubaawo mu kitundu nga kino? Ya na myezi ng'ebiri waliwo ekyabaawo kya on the same near this place here oluguudo lwonna lubeera lukulozinze naye nabwe twafightinga bwe bate ekiro kyonna naye sanga saawa 5 ntikimala naye amaana gundina n'obukugu obundina ndaba nti tugenda kukiwangula. Oluguudo luno kirabise ng'emmotoka ennene ebimotoka ebinulana bingi nnyo ebibeerako olowooza sige kaseera okubanga ebifo ebimu biteekako black spot naddala abavuzi abe oba okuteekawo buhamsi?
ekya hamps nazo zirina ebizibu byazo and unura ejja kukikolako kubanga basooka ne bakola survey nekigenda mu pulaani nekikogwa sugamba nti kubanga akabenga kabeddewo bateekewo hampu nakyo kijja kuleeta ekizibu ekirala. tuyanzige embeera bwe ali So TV ate tulaba nga n'ebyokwenda byongedde okuba nga binywezebwa olumanywa okuba nti ebintu ebiri mu motoka zino ebintu by'amaanyi. Kakati abamu ku batuuze ababaddewo nga embeera eno ebaawo katugendeko mu bulango katugendeko mu break katonotono bwe tuba tukomyewo tugenda kudda tukomewo ate tulabe bannaffe bano kye bagezaako okukola okulaba nga embeera eno bagenda maaso n'okujenganga naye nga begambye tuli Lukaya tukyagenda maaso n'okwekenneenya akabenje kano n'ogezaako okulaba nga omuntu ono akyawagamidde paka gye buli eno bagezaako okumugyawo ng'ate bwe tukoma okuva mu bulango.